nga alinako atudde magere ne mama ne nalinnya emmotoka sooka otulambulira emboozi yatandikirawo okutuusa Kibalamu mukubbako Kimbo muzukulu wa Kisolo wagwa mu baffere njagala okutwala omukisa guno okusooka kulamusa ku balabe ba Kimbo wa updates nti mwebale omulimu gwe mukola gwa ttendo era mugendere ddala mu maaso n'okuba nti musubscribinga mukomentinge feedbacks ezo zituyamba nnyo okulaba nti mulaba tutereeza ebintu we tuba tukyamye kubanga ffe omulimu gwaffe mulimu gwa nakyewa twewaayo okulaba nga tugatta ettofaali ku by'obukulembeze bw'eggwanga kubanga enfuga eno ey'obukulembeze bye bivaamu buli kimu kyonna okulinyisibwa kwa school fees amasomero agatakyalina bisaawe amalwaliro agatali mu ddagala ebyo byonna bireetebwawo olw'enfuga embi oba oli awo n'okubeera n'abakulembeze bannakigwanyizi kale no oluusi tuvaayo kubanga kakati ffe tuli undisputable kubanga twakeera ku makya ne tugamba nti weribanga lyekkubo erikwatibwamu okukwata obukulembeze katutandike ekibiina ky'ebyobufuzi tetwejjusa kuba nti twatandika ekibiina ky'ebyobufuzi naye era tumanyi nti okusomozebwa kubeerawo bwe tulwanyisa mwami Museveni asobola okukwata abantu be n'abazizika mu kibiina ekibiina kisobola okufa olw'abakikulembera naye ekibiina tekibeera ky'abakulembeze baakyo ekibiina kibeera ky'abantu abasubscribinga to that ideology of the party because ekibiina ky'ebyobufuzi kibeerawo ku lwa ideology yaakyo so si lw'abantu ekyo kiragala abatulaba bategeere nti ekireese obuzibu mu ggwanga Uganda kwe kulaba nti tuwagira abantu okusinga ebibiina byaffe kubanga beesukkulumya ku miramwa gy'ebibiina naye ombuuzizza ku nsonga eziyitingana ku mitimbagano kuba waliwo akaleega bikya okwatagana otya ne Dean Lubowa ne mubuzaawo Muzeeyi Kibalama Dean Lubowa Sewava alina emisango ku poliisi ebayirayo ndabine ku bbaluwa agenda kubanga ayanukula kubanga nze kyennina kiri kimu nze siri muntu wa kusamwasamwa ndabyeko ku bbaluwa obeera eno mu manju eno kijja giraba nze siri muntu wakola ki wakusamwasamwa na bigambo njagala nnyo okubeera nti nkola bwino alibeerawo obuuli awo abantu bali mulifaalingako ebbaluwa yaffe ebadde wano naye ndowooza bagitadde wala tugenda kubanga tugiraba nga bwe tugenda mu maaso abaana bagibyewo nakyo kisoboka toyesiga abantu kati baluwa yino tukyagirina kakati lina alina emisango naye lwakuba teginnagenda mu kkooti complainant against kidnap and signing documents on duress and publishing photos on social media against his will under duress by Dean Lubowa Sava, Lubongoya David Lewis and other at NUP offices. Nebino mbisome. I hereby lodge in my complaint to your office about the kidnap of my uncle, Mr. Nkonge Moses Kibalama, and forcing him sign unknown documents against his will under duress by a group of people, including Dean Lubowa Sava, Lubongoya David Lewis, and other on 12th September 2025 at Kavule National Unity Platform offices. I therefore humbly request your office to investigate and establish the motive of these people and be brought to book for their actions. Nasako Mukono, Simba Paul Kagombe. That is evidence. Omanyi mpulira nnyo abantu nga babeera ku TV okwo. Bantu mubawe empewo. Oli najjawo n'atiisatiisa banne. Ekibiina ngenda kisuula mu myezi 2 bawadde omwezi gumu tolina makubo mogenda kuyita kusuula kintu yawulira President Museveni walinga tokkirizibwa kuntiisatiisa wadde okunsongamu mukumenya amenya okwamangu osabye poliisi eyingire mu nsonga era enoonyereze okuwambibwa kwa mwami Moses Nkonge Kibalama n'okumusayiningisa ebiwandiiko nga takkanya nakyo era abantu ababiri abaaliwo obuuli awo n'abalala abakoneddwako ye Dean Lubowa Sava ne David Lewis Lubongoya ku NUP offices. Sooka otuwa olugero lwatandika lutya? Olugero luno lutandika lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 11. Dean Lubowa Sava mumanyidde ebbanga simumanyi
nga business partner. No, is not a business partner. Mumanyidde mu fraternity ya mawulire kubanga mu abamawulire kati kusaawa zino ndi kuchimbo updates oluda kogenda ku kwezi media kubanga waliwo binina okutangaza eri eggwanga kakati mwenna mufuuka mikwano gyaffe ate ekirala nti mwe mulina obligation nga bannamawulire bwe tuva ku masiga asatu aga gavumenti mwe muddako the fourth estate era muli bankizo nnyo ati ye parameter mwe nkwataganira n'eddiini lwasava ng'owamawulire. Yes wanze nina issues zange bwe nfuna omuntu nga wamawulire nendaba nti alina following nsobola propagatinga enjiri yange ne mukwata ne mugamba tukolaganira nze namulaga Mwami Kibalama naye ekyo kyaliwo omwaka guwedde kakati sagala tulandage nnyo kubanga waliwo biwanvu nnyo nenjala tuvire ddala ku kino ekyabaddewo recently waki ekyalese akanyola bica ku social media nti Dini Lwasava nkubira essimu ku Lwokuna zalina kuza mwezi 11 Mwami Kibalama mulwadde yakubwa stroke Dini Lwasava oyo abadde akwatagana ne Mwami Kibalama ng'era ayambako mu ngeri y'okujjanjaba Mwami Kibalama simanyi bantu be yakwatagana nabo ng'obimanyiko gwe badde mbimanyi naye nga nze yamunkweka era ng'akimanyi lunywe nga Mzee Kibalama yatagamba Mwami Kibalama talina ssimu abeewaka wa Mwami Kibalama nga tebamanyi waali naye ffe mu fraternity eyaffe ey'emirimu nga abantu abamu kube tukola nabo bamanyi waali n'eddiini amanyi waali nanga ddiini bano yabagamba tebamundaga ekigendererwamu ekyo ale nga guwa mumulaga kabisa ekigendererwamu ekyo ne sikifaako nnyo kubanga nze nina broad spectrum ddiini tasobola kunnemesa kukola byenjagala mu ggwanga kubanga ddiini musanze mu bibye nange nina ebyange byenkola siri munnamawulire kati sobola kubeera ku mbiranyina era kasita yabagamba tayagala ndabe muzeeyi waali nensabirira kimu kojja wange abeere nga mulamu nga gyali abeere nga mulamu kakati obuzibu bujja nti ddiini byakola bimulemerera Kibalama alina omuntu gwa ddiini gwayogerako David Ekaleta abeera ne Kibalama basula mu woteri bantu aba bali emmere ku makya ekyemisana n'ekyeggulo kati biru bwe yawera Ekaleta ndowooza bano abasavinga ne batandika omutunuulira nga tebakyamuwa mmere n'adduka mu kifo ekyo era yaddukawo ng'ayogerera Kibalama ebigambo bingi byekijayingira mu kusaawa Ekaleta wabyabufuzi wabyabufuzi era nze namurecruitinga mu NUP kakati for starters lwaki Mzee Kibalama yali atwalira mu hotel ddiini ajja kubagamba kubanze saaliwo era takwogerako nti nze naliwo ng'amutwala bwe yamutwala atugamba kimu nti abaddeyo bwe yamutwala be tujja bimubuuza kuba kati agenda mu poliisi ajja kunnyonnyola lwaki abaddeyo oyinza okukola ekintu ng'ojjanga kuwonya bulwadde naye ate n'omalirizanga okoze obutujju ajjatubuuliramu obuyinza kubanga olwedde kati gyali so nga 14 ankubira essimu nti Mwami Kibalama engeri gyali omulwadde waliwo abasawo benjagala bamukebereko naye abasawo bano baŋŋambye nti bamwetaaga ku ssaawa 2 ku Sheraton kati nze ne mugamba mu message ne mugamba Dini Lwasava baani bewoyagala basinkane muzeeyi Dini Lwasava nanziramu ku WhatsApp wano yanziramu naŋŋamba nti bagenda osisinkana tabamanyi naye yamanyi baki basawo ne mugamba Dini Lwasava muzeeyi mulwadde kirina ngeri gye mutambuza abamwagala bali badde bamusange eno bane bampa entambula n'agamba simbwa sala amagezi kubanga abantu bano muzeeyi bwe yava wali ku woteri bwe yali asula bwe bamugoba yalekawo ebbanja lya miliyoni 12 omuntu ayinza osula mu woteri nakoze ebbanja lya miliyoni 12 buli lunaku yasuliranga ebbanja lya Deni yamanyi yasula mu woteri ebbanga ki myezi 8 hoteli kye yasuza omuntu n'etamugoba Dini yamanyi Dini agenda ku poliisi ajja kunnyonnyola abantu because there's a police issues kakati Dini nga anemerako leeta muzeeyi kakati nga njogera n'abantu mu saakozi benkola nabo ngamba Dini aŋŋambye ntwale muzeeyi naŋŋambye strictly tugenda abantu bameka 2 ntiddemu akugamba omutwale mu ddwaliro yaŋŋamba abagenda omukebera mbasinkana ku Sheraton kati Sheraton etali ddwaliro osinkanawo otya abantu abasawo tuwoteri etali mu ddwaliro awezaawo atya miliyoni 10 kakati twagala tujja gatta poliisi ejja gatta ebyo byonna kakati wangamba okutwala muzeeyi ku Sheraton ku saawa 1:05 ali ku Sheraton ne mukubira essimu ne mugamba Dini I'm already at Sheraton messages zange zizino senior Senior. This is Thursday. Now Friday morning.
I'm ready at Sheraton. Sawa mudakika 5:04. Let me engage them so that they advise olwo mungezako mulaga nti size na kibalama but I want to engage abantu bano abamuyise bampe advise wabasobola okugenda gyali obaki. Okay. Kakati n'agamba wantiyanziramu ku ssaawa mudakika 5:04. Wayitawo obudde ankubira ku ssaawa nga 3. Goliawo otudde olinze oli ku Sheraton. Jjukira bangambye 2. Ntuseewo 5. Wagenda wekka. Anagenda n'omuntu omulala. Sagenda na kibala n'agenda n'omuntu omulala. Wagenda n'ekigatto. Olw'ebyokwerinda. Kakati nga akubira omuntu ku ssaawa 3. Ng'omuntu amugamba tiimu yazzaawo naye abo tebaabaddewo ngamba nno twabaddewo ffe essaawa emu nga n'ebbiri tezinaba kuwera. Agamba okewe bwebanga weebali akwate muzeeyi bagende e Namirembe kuba tiimu egenze Namirembe. Nini aggulo limu yaŋŋamba taliiwo ajja kubeera mu communication. So alwakivaamu mangu. Akubira omuntu amugattako ku ssimu Dini yankubira ne mugamba nze ndi wano nangamba kangatteko ono tulabe bawe bali. Akubira omuntu amugamba nti tiimu ebadde awo naye evuddewo egenzewa Namirembe wa Bishop Kazimba Mugalu bano bagende Namirembe tebane bagambira ku ddwaliro. Kati ze nabanya nti ddwaliro ewa Kazimba si ddwaliro. Kati bayogera ku Bishop ne boogera ku Kazimba Mugalu Namirembe ne manya tuli mu Holy Press kati. Oba Bishop Kazimba bagenze eri abasawo bagenze eri kwanga ne ku church wabeerawo abalwadde nena memba lw'eddwaliro tosobola kugana abantu kutambula ku byabwe naye nze omuntu aŋŋamba ng'ayogera n'omuntu mu background ng'omuntu amugamba bagende e Namirembe Dini amubuuza e Namirembe bwe batuuka babuuzaani omwami amugamba tobawa nnamba yange naye bajja kubalaba tiimu ejja balaba bagende ku kifo bwekitebe tugende e Namirembe ku geeti wennyini eyingira mu palesi ya Bishop ku kasozi kana akakubanga waliwo poliisi awo nga nkubira Dini actually namusindikira era abubaka wano namugamba already namugamba wano ndaba at Namirembe opposite Bishop's place. So nawe wageze kubeera wali omuntu akunoonya akulabe bulabi butereevu era omwami yajja avuga emmotoka ya green TX Prado n'aparkinga we nali nambuuza ssebo ye gwe mwami Kagombe Simbwa ne mugamba yenze ssebo nagamba nze Dini gwatumye okujja wano okutwala muzeeyi ku bujjanjabi mugamba no muzeeyi tanatuuka kuba muzeeyi saali naye katonga ono munnange namugamba nti bazadde bagambe tugende e Namirembe naye tugenda kuba olugendo olutumenye bwe tugenda e Namirembe nga muzeeyi tetukola ki tetumulina katumuyite kasita bagambe bagenda musasulira entambula katumuyite tugende naye. So mu process ebo otuuka ku Sheraton nga bali tebaliiwo bagambe Namirembe ate awo ogamba muzeeyi kamuleete kubanga okubira abamulina muzeeyi bamusindike era muzeeyi bamusindika olwobudde omuzeeyi yaliwa yali Sanga wano kulwewa Semuto Road muzeeyi nga bamuleeta ng'atuuka muzeeyi bwe atuuka yatusanga n'omwami ono already twamusinkanye dda bwe musinkana omwami ono mwasalawo musoke mulindeko ne muzeeyi kubanga namugamba namugamba muzeeyi ajja tumuwemuko obudde akole ki wenyini awo Namirembe ne tuvaayo eri ku geeti eya Bishop ne tukkirira eno wansi ku kyaki muzeeyi najja muzeeyi bw'atuuka tetwakirowoozaako muzeeyi bw'atuuka n'awoleeta empapula ze ono n'aziraba biki kakati ono avuga emmotoka mpolampola mu kasoobo bwe munyumyanyumya emboozi atugamba katufuneyo tufotokopingira empapula zino kubanga zeetaagisa tugenda avuga Sapolo Kagwa tugenze Kavule paka Wandegeya ku Shell mulowooza tugenda Mulago kemuyise nkuti obukozi Wandegeya waliwo amalwaliro mangi pharmacies nyingi ebintu ebifaanagana bwe biti bwe twatuuka awo ku Shell wali KFC yapakingira ddala mu mulyango gwingira mu supermarket kati omusirikale najja nga tukyali mu mmotoka namugamba owo parkinze wakyamu you are blocking the entrance to the supermarket namugamba angenda kuvaawo ngenda noonya wali parking kati nangamba Simbwa genda ofukole ki ofotokopinge naye Sitaani muzibu kusala kkubo eno waliwo office za kusala kuba awo Deep Blue wano Shell naye ekyemmanga awo nabawaawa wali office za waliwo ne Airtel shop something munange nga nsala kkubo kati Dini ono muganda wange Dero Wilbert naye ng'afuluma nga Masimbwa kankuwerekereko ngule ne kasoda awo kati olwo tutambula twegeya sombolo kamulekamu muzeeyi n'omwami oli n'omwami gwe mutanaba tegera linnya lye awo erinnya olwo twalitegedde yatugamba yatugonza twamubuuza erinnya natugamba nze mwami atugonza nti kale byakolera na biki ebyo temwamanya eyo yali issue ku budde obwo kubanga twali twagala kulaba kikolebwa ku muzeeyi kwanza so nga ofuluma tusala ekkubo
nga twakasale kkubo bwetu tijjukira ono abasirikale ono ne bamugambye apaakinze wabi alina ovaawo naye bwe yavaawo yavuga buvuzi ono munno gwaleka mmotoka ye yamugobamu tewali na kigambo na kimu kye yayogera kyekugamba nti sitaani alina amaanyi ebintu byekola byokka byamwanguyira bwangwizi baba balina ddagala kubanga omusajja okufuluma mu mmotoka ng'ate ye yali menti kusigala ng'akuuma kibalama kyanneewuunyisa era bwe yatuuka eno gye tugenza fotokopinga omusajja oyo yennyini ye yaŋŋamba nti bannange tukoze ensobi singa tuddayo nga emmotoka teriiwo tunyonyola tutya abantu abadde batugamba nti muzeeyi tetumuleeta kanzireyo agenda okuddayo nga emmotoka teriiwo najja naŋŋamba emmotoka teriiwo ne mugamba oke fine teweeraliikirira katusooke tumale okukola fotokopi nkubira eddiini kubanga ddiini yalina connection yaki yono omusajja nga tumala kukola fotokopi nga nkubira ddiini simu nga mugamba waayo omwami ono ng'atambudde n'agenda ate tulina simu ye nga ddiini agamba avaako ne muzeeyi vaako mukubire olwo tuli mu ssaawa 4 awo ddiini nga agamba vaako mukubire kuno teyagamba nti sigalako yayogera naye yekka nga gwate toliiko nga addamu ddiini nga nkubira ngamba omusajja agambye yimirira awo waabalese akola ki ajja ali awo within the area sebo twayimirira ne tuyimirira bulungi bwe tuyimirira nga tolina simu ya musajja sirina simu ya musajja muzeeyi Kyabalama talina simu kakati awo ddiini ategedde nti bano bakwataganye omusajja ne muzeeyi ate mukivuddemu muli bbali saawa zaali saawa 4:53 olwo ntandika ku ddiini musindikira obubaka but what's going on mukulu ddiini saawa 4:35 olwo jjukira yaŋŋambye nyimirire omusajja we yandese mugamba standing here where he left me saawa 7 n'eddakiika 27 saawa 8 n'eddakiika 1 naye bannange how come the person who came to meet us has now gone for good saawa 8 muddamu ku 9 zonna zibulutiikinga netakuddamu n'emu muddamu ku 9 somera abantu I'm totally confused now how someone drops me and disappears with the old man to an unknown place up to this time really zino 9 n'eddakiika 7 waisowola essaawa namba mu ssaawa 9 n'eddakiika 7 what must I do now yali full hour zi 8 zino 9 mbuuza ddiini what must I do now kindly communicate with the guy to have seen me muzeeyi now nkiraba muddamu ku 10 n'eddakiika 3 mu meka 3 I'm so much concerned about Muzeeyi's whereabouts. Sebo, that gentleman went with him and I'm only waiting up to 7 p.m. olwo mugamba nti ngenda kulinda paka ssaawa 1 ebinaddako tonnenya kubanga nali era ngenda wa ku police ku reporting a disappearance of a person kidnap kakati ddiini teyaddamu kwogera nange paka Saturday awo olunaku ne luziba ne lukya olwo essimu bwozikuba zo ziyitamu takwata ddiini addamu ankubira ku ssaawa 1 eyakawungeezi ku Friday olinza okooye navuddewo dda ngenze mu byange kati nga ankubira essimu nti simbwa nakafuna kati message kati nti mwami Kibalama bamuwadde transport n'addayo essanga kati golooza ntegedde ntya nti mwali mwamuteeka ssanga bamuwadde ssente n'addayo essanga alabika bamuwadde ne ssente zosasula wabadde abeera byabadde akozesa essanga naye alinayo hotero mwasula essanga yali alinawo ssente z'abanjibwa mu byokulya kubanga alya supplements wekifo wabeera tali mu hoteri nti oba yali yakusasula ali wa muntu sekinomu naye ng'alina osasula ebyokulya kakati nga nkubira ab'essanga nga muzeeyi azze wano n'atuwa ssente z'ebintu zibadde zibanjibwa emitwalo 13 naye avuddewo agenze kujjukira nti ddiini ye yaŋŋamba nti genda essanga gye mwali mumututte oba lw'otomusangayo ayinza okuba yayiseemu ng'ali Buwambo ewuwe era ddiini awo yajjako essimu teyaddamu kukwata simu zange Friday akawungeezi kati waŋŋamba bwe nkubira ab'essanga ne bagamba muzeeyi abaddewo omutima gwatoolokokamuuko naye era nensigala nga nina ebibuuzo kati nkubira ab'ewaka
bangamba muzeeyi atuuse wano yakatuuka naye aganye okwogera naffe ekigambo wadde ekimu tetumanyi kimuwaddeko aganye okwogera naffe ekigambo bamutwala essanga ne bamujja nitwala ebuwambo on the same day. Yes. Kakati alinga bino ebya poliisi batwala makabo bakwazi aŋŋamba nti muzeeyi aganye okwogera ekintu kyonna naffe tetumanyi kimutuuseeko nga ŋŋamba bannange be nali nabo nti mumanyi wadde obudde bugenze katuvuge tugende tulabaani muzeeyi kituufu twatuuka ewa muzeeyi ssaawa zaalinga 5 oba 4 kitundu awo. Muzeeyi yambuuza ekibuuzo kimu nga nakamusisinkana nti simbwa mutabani wange ani gwe wantwalidde omusajja gwe wantwalidde yaani? Ne mugamba lwaki omusajja oyo yantabudde sirina kontakiti ye Dini Lowassa Sava mukwano gwo ye yamundagiridde era obwedda yamukodineetinga wandabye nga njogera n'omusajja oyo nga simumanyi nako wadde nti bakutwala ofuna obujjanjabi naŋŋamba omanyi omusajja kyankoze ate nga Kibalama yali yakiŋŋambako era we namusisinkana wano nga maze okumutuukako yaŋŋambako nti baamutwalako ne bamuteeka ekavule ku kolopingi ne bayita balubongoya boogere naye bye saatwalanga nsonga kati ŋŋamba omusajja wanyi kyankoze bwe musimbudde nga temunnabulirayo wali nkyabalengera n'obalengera omusajja agaddewo emmotoka ye n'asimbula n'anvuga paka mu geeti ekavule bwe ntuuse ekavule nsanzeewo Lubongoya ne nsangayo nsisinkanye Lubongoya nsisinkanye bali mwezo ne Nubiyaniri naye ekibadde ekavule nti waliwo empapula ze bandeetedde nga baŋŋamba nti bakola investigations ku butya Nuupu bwe yafunamu ekibiina ku butya bwe bagingirira ebiwandiiko era simanyi balina obujulizi bwe baagala okutwalira president nga kyakyusa okuva mu bujjanjabi kati politics kati kizze mu investigations za kibiina bano abaami bamugambye banoonyereza basindikiddwa banoonyereze Nuupu oba yasasula Kibalama ssente oba teyamusasula ogamba byonna byonna nga tebikola ki tebitegereka naye naŋŋamba nti wabaddewo we batuuse ewa Lubongoya omwami ono abuuziza Lubongoya nti ebiwandiiko byange biriwa era Lubongoya n'ajjayo ebiwandiiko naye nga biri typed Kibalama ne bamugamba Kibalama tutereko wano omukono ng'obujulizi obulaga nti tofunanga ssente yonna kuva mu kibiina era enkolagana yammwe ne bano na bino teriiwo. Kibalama n'akola ki? Nasaako omukono naye bamugamba batasomyemuko tebaamuwa mukisa kusomamu. This is the challenge kubanga gwe bwobanga onsayiningisa ekiwandiiko lwaki tompaako kopi bwe kiba nga kiri mu good faith kubanga seka Kibalama yalinako kopi tetwalibadde na suspicion yonna kubanga asayininze wiringire era bamuwaddeko kopi eyiye for purposes of reference naye talina kiwandiiko kyonna naye agamba yasayininga kati that one raises questions ku butya lwaki yasayininga. Ekyokubiri bw'avaawo omwami ono amuvuga mu mmotoka Lubongoya avuga eyiye n'omwami avuga eyiye bamutwala paka wa Bobi Wine Emagere bwe batuuka Emagere tolabako bava ekavule paka Magere terunnaba kuggwa kitegeeza terunnaggwa balina okulumaliriza nga omukulu amaze okuwandako eddusu omukulu ali waka somoroka zivuga zigende Magere batuuka Emagere Kibalama ŋŋamba mubuze Magere mukolo ki ogwali Emagere bwe mwakolayo nti Emagere nagenda kubuuza bubuuza ku Kyagulanyi tewaaliwo meeting gye natulako na Kyagulanyi tunyumye emboozi y'ekisajja kikulu ne yali posturing kumubuuzaako nga bwe bakwata video muzeeyi Kibalama yasaba bamutwale kasinka si yasaba nga bw'ataasaba kuva wano we bandeko photocopyinga ebyamukolebwako byonna tebyali mu kuteesa kwe nabo kubanga njagala gwe weebuuze yes bayinza okwegaana ne bagamba Kibalama yasayininga mu mirembe gye njagala weebuuze lwaki oni yatwala Kibalama yaŋŋamba nsooke nveewo ŋŋendo photocopyinga n'andeka mu kkubo bwe baba nga byali bakola byali bituufu ng'era bigasa eggwanga nga bigasa ne mwami Kibalama lwaki tebayagala mbeerewo balyoke bannimbe nti genda photocopyinge babule. This raises questions kubanga nze najja naye kitegeeza mu mbeera yonna singa tewaaliwo mbeera nekujja baali basobola n'okunyigira ewantu exactly Kibalama bamutwalenga omukola bakikole exactly kubanga oweetunulira nga tuli mu conversation okuva ku Lwokuna Olwokutaano tuluyitamu tuli mu conversation ne Dini Lowassa Sava omusajja abula nange bandeka ku street obulabbayo obusinga taddamu kwata simu zo taddamu kuddamu messages zo era okuddamu Dini okwogera naye ku Lwomukaaga Dini yali ayomba oluyomba lwotalabangako ku Lwomukaaga ng'ayombera ki
lwaki message nkulaze ze namusindikira waliwo message awo enyiza nti namuvuma wali mutuufu okubuuza muzeyi gwa mujje waka mukugirawo omusajja yamvuma nga ŋŋamba message oŋŋamba ngaani message zonsindikira ndi mutabaniwo wali onsasudde ssente mmeka kanatandikirawo okuyomba ngera bwowulira bwayombesa musigundi Mwami Kibalama nga bwowulira bwayombesa Tugume pane Tugume naye yabadde concerned Tugume y'omu ku bantu bennakubira nga mbagamba nti ddiini yasindisa omuntu n'atwala Kibalama aganye omuzza ate tumaliriza nga tulaba Kibalama be bamukozesezza Kibalama agamba takkiriziganya nabyo so Kibalama bw'atuuka ewa Bobi Wine anywayo kacaayi talina kubanga era mu bifaananyi byabwe senga obitunuulira nga senga waliwo olukiiko olwali meaningful walirabye Secretary General ng'atudde walirabye Mwami Kibalama ng'atudde nga bali mu kafubo bantu basatu oba bantu bana naye olaba ebifaananyi ebiriwo nga ne feesi ya Mwami Kibalama bw'ogitunuulira kino kankikubuuza this raises this question lwaki ekifaananyi modolo ekyo bakikola nnyo ku muzeeyi Kibalama si gwe gusosa ekifaananyi ekyefaananyizaako bwe kityo nga bakifulumya ola ne bamukyalira baali babiri era ne bateeka Kibalama wakati narrative eriwo ebeera played ebeera nti Kibalama ali haunted by the state emukohasinga okubanga akola ebitagwanidde kubano ng'okubaggulako emisango newankubadde ng'emisango bye baba bejjeddizza kati bo nga bagala bakulage nti newankubadde nga state eyagala okukozesa Kibalama naye Kibalama tuli kimu naye nga Kibalama we gwe bagamba nti bali kimu naye ne bw'otuuka ewuwo olwaleero nga jjo yabadde ne Kyagulanyi ngera Kyagulanyi akulaga nti Kibalama abadde mulwadde bwe yali ng'amusiibula okuva emagere wadde kerende erimu teyakola ki anti Kyagulanyi si musawo naye akasente bwe nti wadde kerende erimu gwe tomanyi nti kerende alyendewoza njogera ku miliyoni ogera ku ssente wadde kerenda erimu nti genda ogula obutunda teyakola ki oba omwami oli obadde atambula ne Kibalama yali amuwadde ye okuwaani Kibalama ng'amuwangaani ate yamuwambangaani we yasobolera okumuwamba anti kakati ensonga eriwo eno njagala ogitunule bwoti waliwo ebintu ebimu nga biswaza buswaza abantu kubanga eggulo limu bwe mba nga nabadde ne Pulezidenti Museveni ngeza bugeza kubeera ne Kyagulanyi naye pulezidenti wa kibiina kyaffe bw'aba nga akyali kubanga obadde ne pulezidenti w'ekibiina nga bwe nalaba Sami of the Mighty Family bwe yagenda wa Mwami Kyagulanyi ne ssente ze baamuwa mu bbaasa mu kamera awo wazikola ki nazitwaziraba era Sami n'avaayo n'agamba bampadde obukadde bumeka 3 ofuna bulungi kale wadde zaali ntono naye zakola ki kubanga ne Mwami Kibalama nga Kyagulanyi ogamba nti Mwami Kibalama mulwadde nga nawe Mwami David Lewis Lubongo ogamba nti Mwami Kibalama is recovering kitegeeza ali coveringa kuva mu bulwadde naye nga mubadde mu mujjanjaba kubanga Kibalama wamulabe ng'akola vidiyo ye naga bukyanga alwala tafunangako buyambi kuvaawa wa NUP wa Kyagulanyi naye ng'ate banyumirwa okukwata ebifaananyi ng'ali awo n'enviiri zimusenyukidde ku mutwe ne beekwata vidiyo alisiti omukono baguwanirire balage nti Kibalama bakola ki bali naye kakati n'ebyo ebintu byonna bye bituuka ekiseera n'owulira nga bikutabula obwongo naye ate ffe of course nze siringa abantu balala nti Kibalama simulaba lwa NUP Kibalama kojja wange ng'omulaba weeyagalidde no ku Kibalama kojja wange kati ebimukwatako binkwatako directly kikyentegeeza mu kino nti abantu abalala bayinza obutakiraba nga kya mugaso nze okukola interrogation ku byamukoleddwako ate nakubuulirira ebituufu kale balabo bayinza okiraba nga kya byabufuzi naye ate nze nkirabamu elementi y'obulwadde era bwe navudde awo ku ssaawa ezo olunaku lwajjo lwali lwa Sande si bwe guli nga Kibalama yeewulira si bulungi naffe ne tufuna okutya ebbaluwa zino ziraba taata wange ziraba ekiro navudde Nakasero this is Nakasero hospital ono Nkonge Moses Kibalama amanyage uno Nkonge Moses Kibalama ennaku z'omwezi 15 Septemba 2025 twavuddeyo mu ddwaliro essaawa zaabadde bino nabadde mbishalinga ku ssaawa 7 n'eddakiika 2 ez'ekiro Kibalama ng'obulamu bwe tebuli kyekimu naye nga tebuli kyekimu olw'embeera ebeerawo nti bamukozesa ebintu bwe yave wa Kyagulanyi ate yalwala bulwazi era ekiro twabadde mu ddwaliro ssaawa 7 n'eddakiika 2 we twaviiridde mu
mu ddwaliro okumukebera n'okumuwa obujjanjabi naye nga yeddiini akugamba nti abadde amukola ki abadde amulina ng'era amukola ki amujjanjaba kati ebintu ebyo bwe bityo kale kambuza abannayuganda story eno yona NUP yali enoonya kifaananyi kyekyokka kintu eki nga tebamanyi wakumusanga ne basala bakozesa obukodyo buno exactly kifaananyi eki naye weebuuza ekifaananyi kigenda kujjawo bye tuvunaana mu kkooti nowooza nno nti nze ekintu ekyali yadde ekyobugunjufu si kukozesa muzeeyi nga ekitagasa okumudihumanizinga kubanga omumalamu value abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba n'ekibalama yakula atya kubanga tosobola kuŋŋamba nti gye wabadde nekyagulanyi ku makya n'okeera ku Saturday n'otuuza press conference n'okuba olukiiko n'ogamba nti bankase bukase okubeerawo kati nebuuza era kankibuuze ggwe Diini Luba Wasaava amaze ebbanga lyonna ng'akuba Nuupu atajja atya mu mbeera ekonnekitingira Nuupu omuntu nze nasooka kuwulira ku Tamale Junior mirundi Junior oyo simanyi ofani omuteeketeeke oba muyita muti nawulira Tamale Junior oyo ne mpulira ne Kasuku Kasuku ng'agamba bakuba oluseke Landi Mulekwa bakuba oluseke kati waliwo we batuuka ne bakuvuma nnyo n'owulira nga olina okubayita kati enkola bannamawulire abatayisako amawulire gansa bakikozesa nti kankube bano nnyo kubanga njagala nkuwulire nti oluusi ngenda ne ntunulira Diini Luba Wasaava si kumudimiininga naye nze ngenda ne ndaba ng'omuntu ayogera ekintu ekitali kituufu naye nga gwakyogerako wakola ki waali naye bannamawulire baŋŋamba nti akwogerako ekitali kituufu oveeyo omuwe kiki ekituufu kubanga ekyo nolabika musoma kisome bannamawulire akwogerako ekitali kituufu oveeyo either omuwe ssente oba gwe okole narrative entuufu abantu bategere ekituufu kakati Diini Luba Wasaava huyo yagambye nti n'ebiwandiiko bye baamuteresa eby'ekibiina kuba yannyonnyodde abaabimuteresa kuba nze saaliko nti ebiwandiiko bye baamuteresa asobola n'obikwata n'abitwalira ani n'abyokya yazosiga nti asobola obikwata n'abiweera Kyagulanyi bwerere kubanga Kyagulanyi byayagala simanyi bwe baatuula ne Kyagulanyi n'amubuulira nti ebiwandiiko bya NUP byakola ki byetaaga kubanga Kyagulanyi abadde mukulembeze wa kibiina ky'emyaka 6 kati tugenda mu gwa 6 ye biwandiiko Kyagulanyi byatalina constitution gye mwakola kyeŋŋamba nti ye bw'agamba nti oli anoonya biwandiiko Lubongo yabyeyetaaga simanyi ani amugamba nti byakola ki byetaaga kuba ndowooza nti ali misinformed ye biwandiiko ki no kyeŋŋamba nti ayinza okuba nga ali misinformed abasajja bali mu kibiina sente bazifuna ebulaaya bagenda biwandiiko byali bibaganyeko okunominatinga abantu so aleme kuyingira mu nsonga zatakola ki zatategeera bulungi bwaba badde ajjanjaba mwami Kibalama ebyaffe ne Balubongo yabitukole ki abitulekere takola deception yonna kubanza kyenvunaana oyo Lubowa kyakuwamba musajja ate era omusango nagukoze eki ogufayirinze yada n'apalapalanya n'ayogera ebiriwo asimanyi alina ebiwandiiko wampuliddeko wano ngamba nti ebiwandiiko byange byabula lwaki yayogera ku biwandiiko kali ebyo alina byebiriwa yamanyi era yabifuna kwani yamanyi simanyi lwaki era abyogerako nga nze sinaba bimugambako yawonse agamba nti asobola obyokya abyokye aluddewo kubanga kati tugenda mu wakabiri ti oba yagala petroli abantu babuzabuza okufuna kopi ndala biri bakubagala byokya manyi abantu beefuula nti kakati bamaanyi nnyo ngera bwolawe yagamba nti nsobola okusula Nuupu nsobola ogisula mu nnaku 3 yagwa yatuuseewa yagwa mwami gwe mulangira Simbwa ekitegeeza bino byonna byeyalingagira simanyi gundi Ssenyonyi yabbye biliyoni ya bakuusa babeerawo n'obubizi obuliko Ssenyonyi yalya ssente za Uganda byaggwerawo ebyo kati byaggwerawo yabimaliriza ebyo baboogerawo batyo ne boogera nnyo ne babayowayo akasente nze sigabanguzi era ye bw'aba alowooza nti tulina ensimbi ze tulina okumuwa tetuzirina naye kale kyembuuza kyogamba NUP okufuna Kibalama yabadde erina kukozesa Diini kakati Diini nga bw'owulira nti akugamba nti yabadde ne Kibalama owuliriza Kibalama ntuuka yali yamunkweka era akyogera mu vidiyo ze nti yali yamunkweka nga tayagala nkole ki manye waali bali abagamba tayagala manye waali kakati bwe mmala Kibalama ne mmanya waali ne mujjawo nga bamugobye we yali asula ne mutwala kakati kimuhontinga okulaba nga yetamaliriza bigendererwa bye kubanga ebigendererwa bye yali alina bimaliriza nga ali ne Kibalama ekitegeeza mu bufunze
Esanga nayo gwe watwala Kibalama kana yamukubyeko bubisanga muzanyo gwabyamu no uliriza nze simuba nti muba ku ddiini gwomuba kuba bulungi kulisoka kojja bamugoba mu kasenge bamubanja milioni 12 bakubira ddiini simu ddiini lwazava essimu bamubanja ddiini takwata maki basibawo woteeri rumu bagisiba muzeyi tebakyamuwa mmere nze ngenda nga rescuara kubanga muzeyi talina wajja ddiini era namugjayo ku basis nti talina wabeera neŋŋamba nedda muzeyi kankugjeyo tukole nga oli wamu naffe ddiini lwewandoweza naye kimunyiga kati nayagala alyemu ez'amangu ddiini lwewa atakulemberanko ne muzeyi n'abaako ofisi yabatwala mufunayo kasente wuyo ayogere nze simusinkana kujjako nga musinkana ku TV10 sigenda nko naye wantu waddaawa bino byonna byagambye yatwala muzeyi Kibalama ewa Nalweyiso tewaliiko vidiyozi te yamutwala ewa Captain Mike Mukula vidiyozi te yagambye yatadde ebbaluwa nga neetonda nze njagala ŋŋambe eggwanga Rubongoya David Lewis essimu yenjirina very good nti ne bwe mukubira essimu agikwata ne bwankubira nkola ki Katana Benjamin essimu yenjirina bwe mukubira essimu akwata nange bwankubira nkola ki okwata omuntu atakwata simu zange yekka Kyagulanyi saba nayo owuliriza whatever the case is naye nze bano abantu abaddukanya ekibiina sirina bulabe sirogangako bano bantu ebitwawula biri principle era bwe tubikiryalinga nze nsobola nange okugenda ekavule n'enkola ki noweereza no tetulinawo kintu kyogamba nti kino kyasimbalala bwe tukkaanya ku principle nti kino tukikyuse tukibere bwe kiti guno omusango tugukole bwe tugubere bwe guti kubanga omusango teguvaawo na bigambo omusango guvaawo na bikolwa soka tuleme creatinga mbeera egamba nti kakati gwe Simba obadde ng'omiitinga ba Rubongoya is not my enemy we can even sit and have a cup of tea Rubongoya to disagreeing on principle nenkugamba nti Rubongoya constitution wagijingirira come to court prove the constitution wagijingirira simple mu bigambo bya ddiini bwe yabadde yatuuse n'okulayira n'agamba abaana bange okufa nange okunzijjawo sinabirako mu ddiiru ya Kyagulanyi kusinkana muzeyi Kibalama togendera ku bigambo bya ddiini ddiini oyo yagambako nti agenda ssuula NUP mu myezi egi n'alayira n'agamba bamuziikanga mu ntaana nga mulamu senga NUP tegwa NUP yagwa yeyongera maanyi yagamba nteekawo omukono gwange guno gwenkozesa NUP bwetagwa mu nnaku 3 yagwa tetwagala nussuula NUP era abali abagendera ossuula NUP tetuliimu fe NUP tujagala ne beyamye kaadi tubakubiriza nti temugenda wala mujja kukomawo mwesimbewo kuba namunigina kubanga kyabuweereza tekiri mu ssemateeka kubanga nze nvunaana tebalina ssemateeka ku budde buno ssemateeka bwe tumukomyawo abantu baffe bagenda kukomawo mu kibiina tukole ebyobufuzi ebitwala eggwanga Uganda mu maaso tetuli ku bantu balubirira ssuula kibiina kino baddiini bwe wayagalako ssuula ekibiina ne kikulema tonteeka mu sitoolezo za ssuula kibiina kubanga ekibiina nze nakikola nkyagala era nkyakyagala kibeerewo nga kitambuza emirimu gyakyo muzeeyi nabadde naye ekiro mu ddwaliro ne bamuwa obujjanjabi era tumanyi nti arespondinga slowly ku ddagala kati emiliyoni 12 bazibanjani ddiini Lubowa Saava bakutwalayo nze baali bampambyeko ssebo abadde mu buwambe omuntu natuka n'obbalekayo n'abaddukako kakati bwe mubanga temusobola kuba nti kati ddiini woludde agamba nti omusajja abadde nga atoloka nagala nasinkana oyetaba mu buwambe aba buwambe yabadde nga atoloka nagala nasinkana ebisajja weda bita bisajja ebisajja ebyo ekisajja ekyo kibadde nga kitoloka kigala kisinkana ebisajja ebyo kakati okutoloka mbeze mpulira bulijjo abatoloka batoloka mu busibe yali akutoloka kadategeeza abadde nga agata mutegeezezaako kakati kyogamba nti wontwala okunzijanjaba omalako eddembe lyange lyakusinkana benjagala kuba kati mu hoteri bwe yali amuteeka yali asobola n'omuteekako omusirikale no kyembuuza okunzijanjaba kimmalako eddembe lyange kusisinkana be ninasisinkana nedda era kitegeeza nti abadde mu buki n'abantu balina okulambulako mu ddwaliro kitegeeza nti abadde mu buwambe so kati kate Kyagulanyi line eri ya Kyagulanyi esinza okunnawunyisa nti bakubeko bambi abo balina ekizibu kyesimanyi babagenda kigonjoola batya kubanga ebintu nga bwe bikolebwa baali badde bafunamu amagezi agagamba
nti katutuule mu kisajja kikulu nga ne musana gwaka kulakyo sisinkana Kibalama ng'omubba ku Kagombe. I was a secretary general of this party. Nze ndayiza Kyagulanyi ku bukulembeze bw'ekibiina era singa nali nettima Lubongo yasaali muwadde kifo ekyo ate Kyagulanyi yali esimbiddewo mu kibiina ne because I was transparent ne bagamba ke kanve ku bwa secretary general in good faith. Lubongo yaggwa abadde ne Kyagulanyi mu bakuterawo office ekavule bagiteekawo naye tebatagifacilitatinga ati goto wagenda giyingiramu nagiyingiramu naye byavaawo nze wali oyagala mwani secretary computer biki of course ngaddukanya ekibiina naye ebyo byonna tuze tubyogerako tugira nti tulina omusango nga 22 musango gwange gwemba wabi ebyo mujja kwetereza abantu baleme gamba nti bwowabira omuntu oba tomwagala muyinza okuba mulemaganiddwa okwamonaizinga ne mugamba katugendeko mu mateeka amanene gatulambulule so tekitegeeza nti nze bwempaabira Kyagulanyi afuuse mulabe wange wabula tulina kutereeza ebyo ebyakuwaabiza kyekyokka ng'eggwanga ligenda muki mu maaso so tuleme kuteekawo obulabe bw'amaanyi ng'abantu bwe bakirowooza nti kakati abali mu buyinza bye balina okulya abaana babala tebalina kugenda ku masomero. Olina kyongamba ekirala njala kujjako ngalo neyanziza okuba nti nfunye omukisa okuba nga ntuulako wano okuba nti ate nange mpaayo updates zange eri abantu ate abantu nabo bategeere bulungi nnyo kubanga ffe tetulina lutalo na muntu era n'eddiini si mulabe wange naye senga abanga akoze ebyo ebintu ebiki ekitutabula kwe kuba nti olimbye ate eddiini kati agenda mu maaso ayonoonera ddala buli lwayongera okuwalampa waggulu olaba yasindise vidiyo nze kati eno yange yakubiri bukyawamba owulira naye yakakola vidiyo ezisukka mu 10 ng'avuma abantu bubi nnyo so nkukubira omulanga mwami gundi mwami Lubowa Saalongo wano tetuli mu kumala balongo twewe ebitiibwa nga tuli ku national media banno bawe ebitiibwa bw'oba okoze ensobi osobola okwetonda naye nakye neewuunyisa mu mbeera eyo mwami Kibalama mulwadde bwafiiramu ebyo ebintu bye balimu ebyo teweetabanga mu mazina ga nkima ng'otyekibakukonyesako emikira gyazo era bwafiira mu ngalo kati ngaawo senga afiira mu ngalo za ddiini kati nzo pressure zazzeemu ne zimukuba bamutambuza bamuyinjeza bamuzze eno bamuzze eri ate bwe bamala okukola ebyo nga bafunayo omuntu gwe bawaayiriza kati ddiini yeesibye kusimbwa gonkulaze kolonologi nga bwe yaŋŋamba okutwala omusajja mukuleetedde muwadde mu mikono gyo gy'omuntu ate omunzibyeko omuntu kati gweyagala nkuyite muntu wa kikula ki tugumya adde amuvumira ki yamuvumye kuba yayogedde amazima nga tumuguma amubuuza ani yakubye essimu gwe tubulire yakubye essimu ogambe simbwa atwale omusajja naye tamwogera wawudde ngaamukanade yalikodinza byakina amaana abyetera mwennyini aluwa dini omutwe gwatabuse endowooza byamusise kuba nyini yagambe emboozi njo tunyumiza nongenda kugita era n'agita ate ng'ekuba ye ate ng'ekuba ye oŋŋamba nti bamubuuza ekibuuzo takiddamu kubanga singa dini atunnyonnyola nti simbwa ekituufu twafunye obuzibu naye kanoonyereze omusajja ono gwe nakusindikidde katumukwate atubulire Kibalama yamuyandigambye nti nange omusajja yanfera nti wakino oba wakiri naye kakati gwe mudifendinga n'ogamba nti nze saategedde nakugambye osinkane bano ate gwe wasinkanyemu balala tulaba nti oba obuzaabuza naye nga ate simu eraga bulungi nnyo communication yonna nga weyadde saabadde nzeka yagambye nti yagambe osinkanemu yaŋŋamba nze nagamba birala naawe n'okola birala gwe omanyi ne balubongo yabo ate lwaki akugamba ku kawungeezi nti n'omusajja agaye mukomewo weyagambye weyabalese bwe bwobulyake bwe nkugamba gyayogera aba tabimanyi apalapalanya bupalapalanya naye nga tamanyi nti gyakoma okwambuka waggulu gyakoma okukuna ekyo kyokayoka nti mukomewo omusajja weyabalese omusajja agaye nti mukomewo weyabalese kitegeeza babadde in line with the other person babadde bamanyi gali so embeera bwetu munange bweri naye nga ffe tuli bagumu era byetukola tumanyi nti mulangira mwesonyiye embeera ye eri ku muzeyi naye muzeyi tali bulungi Bobi Wine byonna byemukola musooke mujanjaba omusajja kubanga mulaba mulimu eyo embeera temujja kuddamu kufuna muntu gwempozinga naye bifaananyi omukazi nekabaka sente mubawe omukyala wa Kibalama yagamba Lubongo yoyo nga talina sente namugamba bannaye ne nange ewaka sirina kantu konna yamugamba nze sente ninazikwasaani Kibalama kuba Kibalama gwe nkolagana naye katebereza embeera efaana bwe ekyo kiyinza okuba ekituufu muganda wange wuliriza mwana wa taata bwe tuba nga tusobola okuyamba enfuuzi bali Kibalama is a principle bw'okwata akasawo k'omuceere n'okatwala ewuwe ng'omanyi Kibalama embeera gy'ayitamu oba tovuddeeko nnyo lwaki tebateekawo enkola wakiri mwami Kibalama baba nga buli mwezi bamuwaayo akasawo kyabalema bakodo
baggulu njagala kati nkutwale obanga olina obudde ogende wali mwami Kibalama akutendera abasajja yakava ennaku ezi abakutendera olabe. Dr. Ssenjobe wa Bivu Organic mwe abalina okusomozebwa mu ndwadde zonna mugende yasobola okubanga abajjanjaba asangibwa wano Mengo opposite Masengere oba ku kooti Mengo kuba eryo lijja lye bayita Hamu Kasa Road wasangibwa mujja kugendayo abalina endwadde ulcers, squali, pressure, ania n'ebirala ebyo ebiri mu bakyala n'ebiri mu baami ebyo simanyi tolina appetite tolina biki ebintu bwe bityo tofuluma olubuto lwesiba jakobanga kuja mukode kweza simu eziri wansi awo mwogere naye butereevu nawe oli bwe lwagwanga oli Bungereza oli mu America oli muno mu nsi zaffe zinaanyi wano Miss Africa wonna ajja kubanga akujenjeba kubanga kikuba east west central n'ewala yonna ajja kubanga atuusaako obujjanjabi bumukubireko osobola okubanga ate mufuna obujjanjabi obwo ate bw'ovaawo genda ali ku Dream Restaurant